Olukungaana luno ku lwa Uganda ne India kwataganira wamu mu mwoleso gw'okutumbula ebyobulambuzi n'ebyentambula omulundi ogusooka gugenda kuyindira mu ggwanga lya Buyindi nga 31 omwezi guno paka nga 1 omwezi ogujja. Honored to address this press conference as we prepare for Uganda's participation in the OTM Bombay Trade Fair scheduled to take place from 30th January to 1st February 2025 at the Geo World Convention Center. Participation in the OTM Bombay Trade Fair is a bold step forward in our mission to diversify our tourism market and increase our global presence. Waliwo n'enteekateeka ezikoleddwa ku by'entambula z'ennyonyi okusobola okwanguyirwa nga bagamba nti waliwo ekitateeredde oba ekikereesa abantu abakozesa Uganda Airlines. Siimye ne tugamba nti egenda tutegekerayo ku ssente ezinatandika okusasulibwa ow'omukozi w'ennyonyi nga zino ennyonyi ziri A3, zino ennyonyi ziri mid-range, bridginga gap eya Airbus ne regional carriers oba CRJ Bombardier okugenda ku routes ezitalina range nene zisobole okupositioninga oba okuteekayo capacity mu routes zino ezitali za 2 oba 3 naye nga ziri mu 1,000, 500, 1,000. Bano bategeeza nti gavumenti yakwongera okukola omulimu mu bantu okusobola okufulumya ebyamaguzi ebiri ku mutindo n'ebitongole ebyenyigidde mu mwoleso guno. Our commitment is to continue engaging to make sure that that route earns us more value when cargo is added. We are looking forward to the next year's budget and the first ground payments, I think, will start going to the manufacturer. Thank you. Belinda Nambazira yabaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu.